bawummula emirimu gyabwe nga tebalina kye beekoledde okutandikirako bwe babeera bawummudde, ekintu ekibazza mu bwavu. Ensibuko ya kino eva ku butayiiya kwetandikirawo mirimu gya bwannannyini, wabula ne beesigama ku musaala gwokka nga singa bayimirizibwa ku mirimu, obulamu bwabwe busigala mu matigga. Ssenkulu w'ekitongole ekitereka ensimbi z'abakozi ez'obukadde Richard Byarugaba agamba nti bakizudde nga bannayuganda ebitundu 65 ku buli 100 tebeebuuza ku bakugu mu by'ensimbi nga bafunye ensimbi zaabwe ez'obukadde okuva mu NSSF, olwo ne bamaliriza nga bazoonoonye. Tubadde ne partners abalala abasobola okubayamba ku investing ezo ssente nga bazifunye nga bazisavinze. Tusuubira nti message gye tutandise egenda ku spreading out mu bamembers baffe bonna. Byarugaba ayongeddeko nti ennyingiza y'omuntu si kye kizibu, wabula ensaasaanya yeeva ku kanaaluzaala w'okudiibuudde ensimbi. Ofunye obulwadde, oba oyagala okufuna ennyumba empya, oba oyagala okufuna emmotoka empya, oba oyagala okufuna essente ez'okuritaringa, ojja kusanga nti essente ezo z'otaddeyo mu NSSF zijja kubanga tezimala. Abakugu bagamba nti kibeera kirungi omuntu okweteekerateekera ebiseera bye eby'omu maaso ng'akyalina amaanyi, kubanga omusaala guggwaawo kyokka ate obulamu bwo ne busigala nga bugenda mu maaso. Helen Nankwanga, BBS Telefayina, ageesigika.